Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nagyegattako. Leero mbayitidde amawulire g'omwami gwe bayita Dr. Tyamale. Dr. Tyamale ono abadde mu kkomera, baamukwata nga tuyingira wiikendi ewedde. Wiikendi yonna yagimala mu kkomera, naye olunaku lw'eggulo baamutadde, naye eyamusibisa yayogedde ekyasibisizza Dr. Tyamale. Eyamusibisa omusumba ono agamba nti omwami oyo amaze ebbanga ng'amwogerako ebigambo ebitali birungi. Omusumba ono, Omusumba Katende, yavuddeyo n'ayogera n'agamba ekyasibisa omwami oyo Dr. Tyamale yali amwogerako ebigambo ate nga si bituufu. Yamwogerako n'amuyita omubbi, nti mubbi, ekirala n'amuyita omulogo, ate nga musajja wa Katonda ono nga musumba. Kati n'olwekyo ebigambo ng'ebyo byamuyisa bubi, ky'oba olaba nti yasalawo n'akwata Dr. Tyamale n'amusibisa. Era Dr. Tyamale ono amaze ennaku eziwera 3 mu kaduukulu, naye olunaku lw'eggulo ku Mande baamutadde, baamulese mu kkooti ne bamuta n'awona okuliira Kulisimasi mu kkomera. Omusumba yayogedde n'agamba nti Dr. Tyamale abadde amuvumira nnyo ku social media okwo, ku mikutu gye nga Volongoto, nti ku YouTube ng'abiteekayo, kwegamba ng'amwogerako ebyo ebitali birungi ebyakalebule, kyaba yamukutte n'amusibisa. Nga bwe mukimanyi nti kati okuvuma omuntu, okumuwandiikako ebitali bituufu ku social media, kati gwafuukira ddala musango, bakukwatira ddala ne bakusiba. N'olwekyo mulina okubeera nga mwegendereza mwabatera okuvumira abantu ku social media. Ojja kuvuma omuntu agaana okukusiba, agaana okukukwata, naye ate ojja kufunayo gw'ovuma ali siriyaasi ajja okukukwata akusibise, okukkakkana ojja kuvaamu akasente. Kye mmanyi, waliwo n'abaana balinga 2-3 bali mu kkomera n'essaawa eno, era nakyo ekyabakwasa balina gwe baavuma ku social media okwo n'abakwata, bali luzira akadde kano. Social media kwega mulina ogikozesa nga mwegendereza, olw'ensonga esobola okufuukira ddala ekizibu ne bakusiba oba ne bakuggyamu obusente. N'olwekyo mubeere nga mwegendereza. Kasita ekirungi Mukama Katonda yamuyambye ono Dr. Tyamale n'avaayo mu kkomera, ekyo kirungi nnyo, naye ng'ekkomera bbi nnyo si lyangu. Omuntu akwagaliza ekkomera eky'amazima abeera nga akwagalizza oba entaana. N'olwekyo mubeere nga mwegendereza muleme kuyingira mu kaduukulu ako. Kyekyo kye njagadde obbabuulirako ku lunaku olwaleero. Mwabali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.